Kadama TV tuzze twogera ku nsonga y'amagini naddala abaana ab'e Oman n'ensi z'Abawarabu endala. Abawarabu bakkiririza nnyo magini abasinga era nga balina obuntuntu bwe bakolaakola nga tugenze twewa amagezi bantu balina kukola batya. Abamu ne bagamba ku munnyu, abantu ne bagamba ku pafyumu, abantu ne bagamba ku katunguluccumu nti amagini ne gakola na bintu biwunyaawunya. Olwaleero ngenda kubaleetera Kadaamu ono ye agamba nti amagini gaamukozesa n'azaala n'okuzaala n'agayunsa n'okugayunsa. Abantu abamu ekintu nga tekirina kutuukako ogamba kya bulimba, naye ffe wano Kadama TV lwaki twateekawo pulatifomu eyo Kadaama yenna abeere nga asobola okubeera ng'ayogera ekintu ekimuli ku mutima. Okusalawo oba kituufu oba si kituufu si kusalawo kwaffe, wabula ye bw'aba ayogedde ekintu ekyo ffe tukiteekayo omuntu n'akiwulira. Oyinza okwesanga ng'asinze okkiwakanya ate gwe kituuseeko, wabula atakiwakanyizza n'akiwuliriza ate bwe kimutuukako abeera ayina engeri gy'asobola okkirwanyisa. Kadaamu ono agamba tajja kuwa sitoori yonna yonna nga bw'eri, akyali mu kutya, naye atuwaddeko akatonotono k'asuubira nti tusobola okukakozesa okulabula bakadaamu. Agamba amagini gaamukozesa n'agazaalira, bw'amala okugazaalira ate era n'amagini n'agayonsa. Njagala mulabe embeera ebeera awo na bw'oba ozzeeyo Uganda n'obeera ng'ozze ddala ng'olese amagini ge wazaalira e Buwarabu, embeera ebeera awo tebeera nnungi. Nti waliwo mu komenti omuntu gwe nalaba n'agamba nti bakadaama balimba, bye boogera bya bulimba, naye ate nze nsuubira nti mubeeramu ebituufu. Tubalaze abaana abagudde eddalu, nga ddala omulaba agudde eddalu, ne bakomawo ne Uganda, ne bakomawo nga bagoba ddalu. Omuntu ayinza okulowooza babadde beekoze eri baagala kukomawo, naye n'akibeerezaamu wano e Uganda n'abeera nga mugoba ddalu, n'atatereera ddala. N'abeera awo nga ne bwe baba bagambe atereera naye gwe n'okulaba nga zibuuseeko ng'ezimu zivaavaako. So tugezeeko okubeera nga tumanya nti bino ebintu gyebiri, ate omuntu ekintu kyonna ky'ayogera ne bw'olaba ng'ekyobulimba, mu ky'olaba ng'ekyobulimba mubeeramu eky'amazima. Wano Kadaama TV kye tukkiririzaamu. Katubawe Kadaamu ono akunnyonnyole yazaalira atya amagini, yagayonsa atya era kaakati agalwanyisa atya, kiki ky'olina okukola ng'oyagala okugalwanyisa. Mpozzi ne ku mboozi ne ku topiki eno eriko ey'ebintu ebyo ebitali bantu bye sijja kwatula nze nga nze olw'ensonga zange. Nange ngirinako emboozi, naye emboozi yange ndowooza ndiginyumya nzizeeyoka, kubanga siyinza na byatula mannya linnya lyabyo, naye nga nze nabizaalira. Omwezi gwange gwali nga mu myezi 4 egyasooka nga naakajja, era omuwala oyo oba omukyala oyo kye yayogeddeko nti batukwatiriza nnyo nga twakajja. Bwe bakutomereza ne bakola buli ekikola ki, buli ekisoboka, naye nga nze nange nabi experiensingako oba mbi experiensinga paka kati. Naye natuka ekiseera ne ntetenkanya ne nfuna, twaliera twalina guruupu mwomwava eyatugamba ku galiki nga bwe yagambye. Nange galiki oyo yatera okunkolera, yabadde ankoleddeko kuba kati ninawoko ku buweerero galiki n'omunnyo. Omunnyo waliwo omukyala eyaguwakanya, naye omunnyo si mubi yadde n'akamu, enkozesa yaagwo yembi. Ogukozesa otya? Nti omuntu yenna naddala ng'asumbuyizibwa ebyo ebintu, bw'oba olina piro naddala ng'erina zipu, mu piro omwo bw'osumulula zipu mw'oyiwa omunnyo ogwo, ng'omaze ogusabira, kw'osaba n'oyogererako byeyogererako nga bw'onookwata oba ssente nga bazikusasudde,
n'ozisabira kati n'omunnyo bw'okola n'oguyiwa mu ppiro munda ne gubeera nga teguvaamu si kusiba buno obutuumu obwo obutuumu bwe bubakwasa kubanga nabo kyebava tebaagala munnyo ogwo era ne bakwata nagwo kyebava bakulwisa obubi kubanga nabo bagumanyi amaanyi gaagwo omunnyo bagumanyi gukyankalanya ebintu byabwe tevula nti bakambuwalira nnyo abaana nga babakutte n'omunnyo wabula abaana balina kukola ki kwewala kugusiba butuumu bw'oba n'ogunaaba kuba gukola nnyo ku kunaaba bw'omala okunaaba bw'omala gusabira oyiwa mu kacupa buno obw'amazzi n'osunda n'amazzi ng'omaze okugusabira kati gwe nobeera n'akacupa kaako osobola okubeera nako kubanga teri ayinza kumanya bayinza bakubuuza obagamba lukuya babakubuuza obagamba lukuyawo ng'ogenda naye mu kinaabiro bw'omala okunaaba ng'osenako katiini kuba osundako nko ng'okola ki ofuna akantu akalala mw'oguteekera n'otabula n'amazzi bw'omala okunaaba ne weeyumunguza n'olyoka oguyiwako kungulu ne gukusemberako bwe batyo omunnyo we balina ogukozesa so si gusiba butuumu oba guteeka mitwetwe mu butuumu oguyiwa mu ppiro bw'oba toyina ppiro era ogumansa mu nsonda mw'osula osobola okikola era n'otabula amazzi obutakwasa beewala ennyo okozesa empulunguse bakozesa amazzi n'omansa emitwetwe wonna n'oguyiwayo gy'oteeka omutwe n'oyiwawo amazzi ago jjukira bwe gakala era gakola olunnyonnyo olwo lusigalawo ne galiki kufuba kulaba nga okasalamu wakati n'okateekangayo emitwetwe bw'olaba kaggweddemu akawunyaawunya ako nga kakaze kuba bukala ne kaggwamu akawunya ng'ojjayo ng'osala akalala oteekayo munnange nze kyannyambako naye banze nagazaalira n'okuyonsa n'ennyonsa agakyoba tugayite gatya sijja gatula mannya naye nga abaana bakozesa omunnyo ne galiki omunnyo ogwo si mubi just enkozesa yaabwe yembi era yeebakwasa bakama baabwe kubanga nabo bagumanyi amaanyi gaagwo nze wano abange bo bakolera nnyo mu bintu ebyokweraguliiriza kubanga n'ebyo bihabohabo biki babirina nabo bennyini banaaba agagadagala nga ffe bwe tuganaaba e Uganda bano abange balinawo omwana Zolo naye era bw'atabuka ennyo eddalu babijjayo ne bamunyooma mu bihabo bamanyi okunyookeza mu mulyango naye era banyookeza ebintu byabwe balina ebiddagala byabwe bye banyookeza bwe bamala ne bateekako n'omunnyo ogwo okitegeera kyekyo lwaki abaana bwe babakwata n'omunnyo baba bakaayukira kuba bamanyi omunnyo ogwo nti bw'ogukozesa gumalako ebintu byabwe ki emirembe bwe kityo bwe kiri omunnyo mulungi ne galiki era bagunyiikire ne galiki bw'ofuna oba kikuluma biki kuba nze nina ekiseera we natuukira era gyegyo emyezi egyasooka egyo byasumbuwa nnyo emyezi egyasooka ng'otuuka mu lwomu n'owulira nga sijja binyumya naye nga omunnyo nze gwe gumpewezezzaako ne galiki era ebyo nze kati byafuuka baganda bange buli wempita nalya akacupa kange ak'omunnyo ne wentuula ninayo bo baba bamanyi lukuya kubanga omunnyo bagumanyi amakulu gaagwo nze bano abange bagumanyi n'abagenyi we bakyala bagumansa bakutuma amazzi ne batabulamu omunnyo waliwo n'obusigo babuyita suppa bo we babuyita kati bagatta obwo obusigo bwa suppa ne bagattamu n'omunnyo ne batabula ne bamansa nga bwe balaamiriza bwe balaamiriza oli ebisiraanimbo byazze nabyo bikire nga babiraamiriza bifulume kyekyo lwaki abaana bwe baba bakwata n'omunnyo ogwo babayita abalogo kuba bamanyi omugaso gw'omunnyo omunnyo gw'amaanyi abaana bagwettanire naye tebagusiba butuumu tebagusiba butuumu otabula amazzi go gwe notambula n'akacupaako bwe bakubuuza obagamba lukuya tebasobola kuddamu naye nga munnyo mulungi nnyo gujja kuyamba abasinga
munnyo ne galiki emitwetwe ne bwoba ofunye ekintu kikuluma bimanyi okutulumya ne kikwata oba mukono ogwo ne gukulumira munda nga kuno kugulu tegulina kyegubadde togwebakidde olwo ne gutandika okukulumira muli munda oba okugulu bwe bityo naye olusiikawo galiki n'omunnyo zenna ekiseera bwe nawuliriranga nga nninga agenda otabuka omutwe ng'owulirira ddala ng'ogenda kutabuka omutwe naye ng'oluba okwesiiga galiki nga munaabanabunabi mu feesi nga musekula ne neesiiga mu kyenyi kati mu nviiri ne njiwamu amazzi ago ag'omunnyo yadde guba tuufu twagala nnyo enviiri naye nze nakamirika nga mpulira obwongo bugenda ng'obwongo bugenda ne nguyiwamu mu nviiri kwe kufuna